Namboza asobola okwogera ekigambo ekifaanana bwe kityo kubanga amanyi bulungi nti abantu b'emukono bamaze okusalawo nti omukulembeze abadde wano emyaka egisoba 20 takyalina kyabagattako. Baagala omukulembeze oyo alina action, asobola okuteekesa ebintu mu nkola, asobola obatuusaako service delivery. Tebaagala mukulembeze oyo agenda yogera walalalala kubanga n'endege yaabwe zibeera waka zireeta noise, maloboozi mangi naye tezirina kyezigattako togifumbe nti ogirye, tekubiikire manyi nti onoogalya. N'olwekyo eyo enkola gy'abaddeko ey'okugenda ng'ayisaamu abantu amaaso, ng'agenda avuma ono n'ono, ng'agenda abatemako kino kino, abantu baagitegedde. Era njagala okumugamba nti Mukono abantu kule abatuuze b'Emukono bakusiibuddeko. Naye twageze birungi. Kati bali mu Goodbye. Kyekyo kyennyini kigenda nawe. N'omwana omuto kati akiraba. Ulanyine kajimu Mukono. Yes. Waliwo ebigamba actually nze nkimanyi naye abantu bano kitangaaza olwaleero. Yes. Nti yegwe eyaleeta Bobi Wine ng'akyatandika ekisinde ekya People Power Mukono. Yes. Kituufu? Nze namuleeta ne mukyaze wange ne tuli ekyeggulo n'abakulembeze abalala bangi ab'ebibiina ebyenjawulo. Ate tekyakoma ku ekyo ye yennyini n'agamba nkulabye oli mukulembeze mulungi ogatta abantu, emirimu gy'okoze nga mmeeya mirimu mirungi gya ttendo. N'olwekyo nandyagadde weesimbewo ku kya memba wa parliament. Ku mulundi guli era nejja ne neesimbawo ku kya memba wa parliament. Naye bwe twali tuzimba People Power, twazimba People Power nga tumanyi nti Kyagulanyi yali alina amasannyalaze. Naye nga twagala Kyagulanyi akulembere abakulembeze abo nga ffenna twegasse mu People Power eyalina okubeeramu ebibiina ebyenjawulo. Nga mumusigadde mu bibiina byammwe, ekibiina ekya DP, ekibiina ekya FDC, ekibiina ekya Anti, ekibiina ekya Jema n'abalala. Naye olw'embi nga tutambula awo abantu abamu tebaagoberera kintu ekyo. N'olwekyo ne tutasobola kutambula mu kisinde kye twali twagala ekya DP People Power, FDC People Power, CP People Power, Jema People Power. N'olwekyo abantu ne baddayo ate mu bibiina gye baali. Naye ne tusigaza abo ab'omwoyo ogumanyi nti bw'obanga weerabidde ng'oli mukyala enkumbi kikulu kubanga ne bw'oba ovueka ng'ofuufumbirwa bagamba akaso, bagamba ekibbo, bagamba nti enkumbi eno gitwale ate gikuume bulungi. N'olwekyo abannaddipi gye bali kye baagala kwe kulaba bukulembeze obutuufu obusobola okutwala mu maaso. N'olwekyo tetutunuulira ebizibu ebibeerawo ate n'ebibaawo kaakati biyinza okutandika nga bizibu ne bivaamu birungi. Kakati n'olwekyo ffe tunywerere ku mazima n'obwenkanya, twongere tutwale obukulembeze bw'ekibiina kyaffe mu maaso. Ate n'abalala bonna abali mu bibiina ebirala bamanye nti buli kibiina kimu kyetaaga ekibiina ekirala. Gobeera nkulamusizza nkwebaza emirundi gy'osobodde okuba ng'okola. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa. Anaku olwaleero tuli mu district eno eya Mukono mu constituency eno oba municipality mu Mukono municipality, era nga tugenda kwongera okugaayagaayamu ku nsonga naddala ezikola ebyobufuzi by'ekitundu kino Mukono. Olwaleero gwe tulina ffe twasiga tumuyita meeya newankubadde nga ku mulundi guno ali ku mutendera mulala ali ku kyabaka parliament, naye abantu mu Mukono otambula meeya kajimu. Okiwa George Fred Kajimu gwe tulina nsaba obuze kubawuliriza n'abatugoberera. Mwenna abatulaba olwaleero n'abatuwulira. Nze George Kajimu, meeya yawummula Mukono municipality. Ate ku lw'ekisa kya Katonda member wa parliament addako Mukono municipality. Olwaleero ntambudde okuva Mukono okutuuka wano emisindye nga nzija nnima wonna n'enkumbi yange eno akabonero kange kumbi DP kubanga nzize nga ngamba kantuukire ku bantu nju ku nju mbatuukeko mbalabe bandabe era mbategeeze ekigenda mu maaso kaakati. Esebo
kubanga Bandabaluli nga meeya era meeya eyakola ebyafaayo eby'amaanyi mu myaka 5 kakati nzijja nga memba wa parliament kubanga njagala tukozesa ekifo kya memba wa parliament okusobola okusakira ekibuga kyaffe okulaba nti Mukono efuna omugabo gwayo mu Uganda kubanga kumpi tuli mu kibuga ky'e Kampala kumpi makkati kilomita 15 zokka naye okuva e Kampala okutuuka e Mukono emirundi egimu kiyinza okutwala essaawa eziwera 6 kati n'abantu batandika okwetamwa n'olwekyo njagala nkozesa ekifo kya memba wa parliament okusakira abantu baffe. Meya gwenga omuntu era omukulembeze mu local government eyali meya olabawo gap wakati wa local government n'okuba n'obukulembeze obwagolo bwa parliament Mukono ina byemisinga Mukono emisinga ebintu bingi are we not presented okusookera ddala ffe nga abali mu local government tumanyi nti sente eziweebwa mu local government ntono nnyo gavumenti eteekwa buteekwa okwongeza sente eziweebwa mu local government kubanga bajeti ya Uganda yonna tutemako keeki ya bitundu 8 oba 10 okugenda mu local government naye ku bitundu ebyo ebitundu ebisinga obungi bigenda mu misaala bigenda mu kola ebyo ebyetaagisa okuyimirizawo abakozi naye essente ezigenda kukyusa obulamu bw'abantu ntono ennyo teziwera na 2% mu keeki y'eggwanga ze ssente zigenda mu byenjigiriza ze zigenda mu byobulamu ze zigenda okukola amakubo ze zigenda okulongoosa amasomero n'ebirala n'olwekyo nga Uganda tulyazaamaanya ate netwelyazaamaanya kubanga saaviisi enkulu eweebwa mu local government n'olwekyo toyinza kukwata keeki ya Uganda yonna n'otemako ebitundu 2 byokka okubiteeka mu mirimu gya local government n'olwekyo eyo nsonga nkulu nnyo gye njagala okwogerako era gye njagala okulaba nti ekyusibwa. Meya Kajimu, lwaki osesetuse okuva mu local government ogambe nti kati njagala parliament? Kubanga local government nagikola nenjikola bulungi emyaka 5 nendekawo ddala omusingi abalagu bonna ge basobola okugoberera kati n'olwekyo toyinza kunziza mu kiraasi y'emu gye mbaddemu nateekawo omusingi nateekawo olupimo era kwe bapimira abalala osobola okulaba n'abaddira mu bigere byange engatto ddala z'abalebera n'olwekyo toyinza kubanga olina omwana wo ng'akola bulungi n'akola mu kiraasi n'akulembera ate abasomesa ne bakugamba tate muzeeyo yetegereze addemu ng'ate yakola bulungi alina byeyetegereza kubanga yabikola bulungi n'olwekyo bannamukono bagamba balina okuntwala mu kiraasi eddako ate nga mu kiraasi eddako abantu ababaddemu badde tebateeba nga boba bakwata akapiira ne bazanyi bannaabo batema endobo batemeramu n'abeewaabwe ate be banyiiga bateeba ne mu ggoolo yaabwe kati ebyo tebitutwala mu maaso yensonga lwaki nzija ku kya memba wa parliament kubanga ndi mukulembeze agatta ate ndi mukulembeze ali exposed timbadde mu nsi ezisoba 50 mbadde mu bifo by'obukulembeze bingi mu church mu Rotary mbadde president wa bannayuganda nga ndi wabweru n'olwekyo bayitaaga omusajja alina omumanyirivu nga nze asobola okuleeta enkyukakyuka n'okuyamba abantu baffe. Nakulabyeko nga mwaniriza Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu actually wano wenyine wetuli wabadde omu ku abo abamwaniriza ate ng'oggyeko ekyokuba nti wamwaniriza atulaba Kyagulanyi bwe yabadde ali mu disitulikiti ya Mukono yasookedde kutuukira mu maka g'omutaka Namutwe akadde ow'omukaaga abamu ku bamwaniriza ye George Fred Kajimu wa DP. Lwaki walabikidde wa Kyagulanyi ate nga goli wa DP ate oli wa NUP? Akati okusookera ddala omutaka Namutwe mukwano gwange mutaka munnange abaali tasobola kubeera na mukolo munene nga guno n'atampita kubanga gubadde mukolo mukulu mukolo gwange liki gubadde gwakuwanga gwakuwa omuzzukulu w'embogo wano ku butaka amaanyi kanayita n'emikwano gye ne banywanyi be babeerewo ate banywanyi be beyayise
nga mwe muli omusajja George Kajimu, omusajja Ngwangwali, omusajja omukulembeze omw'amaanyi, ate nga ddala Kyagulanyi bwe yali ajja wano nze nazimba DP People Power mu Mukono municipality, ate nga yajja newange okunsaba nesimbewo ku kifo kya MP nga nyina okubeerawo. Era ne mukakasa nti njagala ndyagadde abeere omukulembeze agatta. Kubanga bw'obanga otuuse ku level eyo gy'oliko olina okugatta abakulembeze abalala ne babanga ba bibiina bya njawulo. N'olwekyo namakakasizza nti nze ali mu DP olw'okuba naffe tuli mu nkyukakyuka nja kutambula n'enkyukakyuka. Era naye nampandako eddusu kubanga ayagala abakulembeze nga nze abasobola okukulembera abantu, abasobola okugatta abantu ne babanga tebali mu bibiina bye bimu, naye nga tusobola okugatta abantu ffenna ne tuyimirira ku mulamwa gwe twetaaga okulaba nti ensi yaffe efuna emirembe, ensi yaffe tereka abantu mabega. Mu kiseera kino abavubuka balese nnyo mabega, tulina okulaba nti abavubuka nabo baba nga bali included, naddala omuvubuka omulenzi. Ow'ekisibo olina akantu kokonyeeko. Abantu abamu tebamanyi isole wa Kyagulanyi ne Kajimu Mukono. Yes. Waliwo ebigamba actually nze nkimanyi naye abantu bano kitangaaza olwaleero nti yeggwe eyaleeta Bobi Wine ng'akyatandika ekisinde ekya People Power Mukono. Yes. Kituufu? Nze namuleeta ne mukyaze wange ne tuli ekyeggulo n'abakulembeze abalala bangi ab'ebibiina ebyenjawulo. Ate tekyakoma ku ekyo ye yennyini n'agamba nkulabye oli mukulembeze mulungi ogatta abantu, emirimu gy'okoze nga mmeeya mirimu mirungi gya ttendo, n'olwekyo nandyagadde weesimbewo ku kya memba wa parliament. Ku mulundi guli era nejja ne neesimbawo ku kya memba wa parliament. Naye bwe twali tuzimba People Power, twazimba People Power nga tumanyi nti Kyagulanyi yali alina amasannyalaze, naye nga twagala Kyagulanyi akulembere abakulembeze abo nga ffenna twegasse mu People Power eyalina okubeeramu ebibiina ebyenjawulo nga mumusigadde mu bibiina byammwe, ekibiina ekya DP, ekibiina ekya FDC, ekibiina ekya Anti, ekibiina ekya Jema n'abalala. Naye olw'embi nga tutambula awo abantu abamu tebagoberera kintu ekyo, n'olwekyo ne tutasobola kutambula mu kisinde kitwali twagala ekya DP People Power, FDC People Power, CP People Power, Jema People Power. N'olwekyo abantu ne baddayo ate mu bibiina gye baali. Naye ne tusigaza abo ab'omwoyo ogumanyi nti bwe tuba nga tugenda kutuuka ku nkyukakyuka tuba tulina kuyimirira wamu ffenna. Kati twabisigaza, naye nze ndi musajja mukulu, n'olwekyo siri musajja abungabunga nti olwaleero ojja kunsanga mu kala ya yero, enkyo nsange mu ya green, olwansange mu ya red, olwansange mu ya blue. Ffenna tusobola okukwataganira wamu ne tutwala ebigendererwa by'abantu baffe n'okuyaayaana kw'abantu baffe mu maaso nga tuli mu bibiina byaffe. Tekyetaagisa kukyusa kibiina nti olw'okuba amasannyalaze gali eno n'oddukira eno. Ffe tulina okuba n'amasannyalaze mwe bannansangwa, ffe tulina okuba n'amasannyalaze. Kati nze ndi mu DP naye nga Kajimu nyina amasannyalaze era nsika bangi, ate sisika bano bakaba green, sika n'aba red, sika n'abalala, sika n'aba blue, sika n'abalala bonna. Ekitegeeza ensonga eyo kyekikweta okubanga tolina kukuubagana wakati wo na Kyagulanyi. Sirina kukuubagana wakati wange ne Kyagulanyi, sirina kukuubagana na wakati wange n'abali mu bibiina abakulembera ebibiina ebirala, sirina kukuubagana n'abakulembeze abalala bonna. Era y'ensonga lwaki obuweereza bwange nga mmeeya bwali bw'amaanyi nnyo, kubanga weetaaga buli muntu yenna. Ekyokulabirako bw'obanga oli mu gavumenti nga ekibiina kyo tekiri mu gavumenti, weetaaga abali mu gavumenti abo, kubanga naawe olinayo omugabo gwo. Kati omugabo gwo olina okuleetera abantu bo ate ne gubayamba ne gukyusa embeera zaabwe. Waliwo abagamba nti Mwami Kajimu Owekitiibwa Mao ye yamubuzaabuza bwe yamuwa ekifo ky'okubeera Vice Buganda n'atajoyininga NUP. Mao tampanga kifo kya kubeera Vice mu Buganda.
abantu banna DP be bannonda okubeera vice president mu delegates conference. N'olwekyo buli muntu yenna ng'olina bw'oli weyimirira ng'oyimiridde ku byegendererwa by'ekibiina kyo by'okkiririzaamu nga bw'obeera mu ddiini yo n'obeera mu ddiini ey'Obuyisiraamu singa imaamu yo yesittala gwe togenda kuva mu muzigiti. Nze ndi mu katoliki singa wabaawo ekizibu ku bakulembeze bange sidduka buddusi nenva mu ekereziya ne ŋŋenda nina okubeeramu. Ate ekirala abantu bayige timusobola okwawukana mu ndowooza ku kantu akamu naye musigale nga mukyakkiriziganya ku ndowooza ennene. N'olwekyo nze mmanyi bulungi nti DP tegenda kusaanawo kati. DP weeri ebaddewo emyaka egiwera 7 n'okusingawo. Omulembe gwajjiramu nga meeya mu Mukono DP yali amaanyi obudde obwo yalina MP wa DP neefuna meeya nga wa DP neefuna n'abakulembeze abalala ku mirembe egy'enjawulo ab'amagombola bonna nga ba DP. Essaawa zino DP y'omu Mukono eri etya? Okusooka abantu ba DP tebaagenda, tebaasala kuddamu gyebali ne kati mbasanzeeyo mba nentambula n'enkumbi yange eno ku bbega nga ngenda bagamba nti wamma nkumbi ku bbega weebale. Ate abakyala bagyagadde nnyo kubanga abakyala bagikozesa nnyo ate bajjukiza n'ebirala bingi era ne bagamba nti bw'obanga weerabidde ng'oli mukyala enkumbi kikulu kubanga ne bw'oba ovueka ng'ofuufumbirwa bagamba akaso bagamba ekibbo bagamba nti enkumbi eno gitwale ate gikuume bulungi. N'olwekyo abanda DP gyebali kyebaagala kwe kulaba bukulembeze obutuufu obusobola okutwala mu maaso. N'olwekyo tetutunuulira ebizibu ebibeerawo ate n'ebibaawo kaakati biyinza okutandika nga bizibu ne bivaamu birungi. Kakati n'olwekyo ffe tunywerere ku mazima n'obwenkanya twongere tutwale obukulembeze bw'ekibiina kyaffe mu maaso. Ate n'abalala bonna abali mu bibiina ebirala bamanye nti buli kibiina kimu kyetaaga ekibiina ekirala. Ffenna tube nga tugenda mu maaso. N'abali mu gavumenti olwaleero abandaba nga bali mu yellow beetaaga owa green, beetaaga owa blue, beetaaga owa red, beetaaga n'omulala kubanga ffenna tufaabirira ekintu kimu okuleeta obukulembeze obwo obugenda okukulembera eggwanga lyaffe n'okuyamba abantu baffe n'okukyusa embeera zaabwe n'okuba nga tulina future n'okuba nti no tugenda kubeera mu nsi egenda okuba ey'emirembe. Tubeere mu nsi ey'emirembe, mu nsi ey'essanyu, mu nsi etugatta ffenna nga tugibeeramu ate mu nsi ey'enkulaakulana. Twagala kutta bakuyita kulaale naye twafunye ekizibu ekya ebibiina essaawa zino kati buli woyita wolaba ambulera tiikinga, wolaba basi tiikinga, wolaba ambulera tiikinga. Ekintu ekyo kireese n'okufiirwa abakulembeze abalungi nga bagamba wolaba ambulera tiikinga. Tiffe nga Mukono tumaze kumpi emyaka nga 15 nga tetulina bukulembeze mu Parliament naye tuli ku kiri wolaba ambulera kolaki kati abantu b'e Mukono bo bakitegedde kubanga luli kye baakola era ne balaba kye bajjamu nga si ekibakoledde. Kakati abantu b'e Mukono baagala kutunulira mu bantu mu maaso era emirundi egimu nzijjako galubindi zange ne bagala ntunulira mu mmunye olabe nti olina omusajja omwesimbu, omusajja omukozi, ate omusajja asobola okukola n'akyusa ekibuga kino ate ng'asobola tugatta ffenna. N'olwekyo abantu bonna abagenda okulonda wano mu Mukono naye n'ebitundu ebirala mulonde abo abakulembeze be mulaba balimu omulamwa, abakulembeze abanasobola okubaweereza, abakulembeze abagenda okukyusa embeera zammwe ate naddala abanaaba bakola ebyo ebiriyamba abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe n'abazzukulu. Bino byolaba ambulera tiikinga tubiveeko tunonye bakulembeze. Tiikinga muntu oyo gwolaba nti mukulembeze alimu omulamwa. Ebirala byonna bw'onooba ng'oleeza abakulembeze abalimu omulamwa ne banaabanga bali mu bibiina bya njawulo bajja kusobola okutuula wamu nga nze bwe nsobola okutuuza bonna ne tusobola okuvaayo n'ebyo bye twagala tukolere ekibuga kyaffe. Tuveeyo n'eddoboozi limu ery'omwanguka tugende naffe tubanje omugabo gwaffe tulabe nti Mukono tesigala mabeega w'ebibuga ebirala weeri. Okay. Ninawe nalabye Namboozi ng'akuyisaamu eggaali ng'agamba nti gwe takutya era ye amaanyi asinga kutya mbw ate asinga kutya Bakaluba nti gwe kagimu talina kyayinza kunkolako.
sirowooza Nambooze asobola okwogera ekigambo ekifaanana bwe kityo kubanga amanyi bulungi nti abantu b'e Mukono bamaze okusalawo nti omukulembeze abadde wano emyaka egisoba 20 takyalina kyabagattako. Baagala omukulembeze oyo alina action nti asobola okuteekesa ebintu mu nkola, asobola obatuusaako service delivery. Tebaagala mukulembeze oyo agenda yogera walalalala kubanga n'endegeya bwe zibeera waka zireeta noise maloboozi mangi naye tezirina kyezigattako togifumbe ntogirye tekubiikire manyi nti onoogalya. N'olwekyo eyo enkola gy'abaddeko ey'okugenda ng'ayisaamu abantu amaaso ng'agenda avuma ono n'ono ng'agenda abatemako kino kino abantu bagitegedde. Era njagala okumugamba nti Mukono abantu kule abatuuze b'e Mukono bakusiibuddeko naye tubageza birungi kali bali mu Goodbye kyekyo kyennyini kigenda nawe n'omwana omuto kati akiraba nti ab'e Mukono basiibudde bakooye omuntu okubabuzaabuzaga buli kaseera naye abaddewo bamuwadde ebisanja 3 n'ekintu oba 4 era oba obaddewo. Okibasiibula ogende kulaale tujja kufuna olunaku tukola interview empanvu ddala obulungi twongere okutemaatema naddala emirimu gye bakola ku gundi awo e Mukono awo amalwaliro ku lya Mukono eryo ekkubo emiti gye basimba n'ebirala bingi nnyo bisaana Mboozi nga olaba naawe obimanyi bulungi. Nze ng'omuntu mbimanyi kubanga nze ngoberera obukulembezeewo mbimanyi naye kati waliwo oli omuntu ayita ku ddwaliro e Mukono naye atamanya ddwaliro lino okutuusibwa ku kakati njagala bagamba nti eddwaliro lya Mukono twalikola nga municipality era nga tulikola liyambe municipality n'abantu baalyo. Kakati eddwaliro lyagenda ku district level naye terikoseddwa nga bwe lyandibadde likoseddwa. N'olwekyo nze ŋŋenda kusaba bannamukono bonna tuveeyo n'eddoboozi limu nti gavumenti etuwa eddwaliro eddala tugambe Ntenjeru erigenda okubeera erya disitulikiti erisobola okuyamba n'abantu nga liri mu senta ya disitulikiti lino lidde Mukono municipality lisobole okuweereza abantu ba Mukono municipality ate n'ekirala libe nga terikyalimu kukyajinga ssente. Abantu bangi bagenda okubajjanjaba mu Mukono mu mbeera gye balimu yadde tuli wano mu kibuga naye Mukono yasigalira emabega. N'olwekyo tetusaanye kusaba kasente konna. Mwenna abandaba olwaleero okugyawo ebyo byonna akalulu mukawe George Kajimu oyo omusajja agenda okuleeta enkyukakyuka sinziggu ate eyo egenda okuyamba ekibuga kyammwe. Mwebale nnyo okumpuliriza olwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wange. Toyanzege yewekiiba George Fred Kajimu Festino Monna Democratic Party aga nti amaanyi DP ekyagalina mu Mukono ate n'abadipi tebavangamu. Yinza obba gwali muyaga ne gubatwala gye gwabatwala naye abasigala ku mulamwa omulamu bagumanyi. Ffe ng'abamu ab'omu Mukono tumanyi kye twagala naye nange nja kugamba nti bannaye muggule kati ku maaso muleme kugamba nti simanyi gundi agambye umbrella kiki olaba umbrella waliwo olaba umbrella babawe n'omuntu atakyaliko bannange omuntu n'amalako ekisanja kiramba mu palamenti ng'emirimu gya palamenti tagikoze omuli okubaga amateeka ogagoberera n'okulonda ebitundu bya gavumenti nga takikoze n'egyomu constituency nga nagyo tagikoze. Ffe twabuuse nga ffe bulyazaamaanya buli munanga akwinako akakuku buli muntu n'abanga olina kiwamukola abakulembeze boozimba bootema boozimba bookuba n'ebiringa ebyo. Kale Mukama abatukuumire mbere bulungi nnyo musubscribe mulikinge mukomentinge era mweraba. Bale nnyo. Thank you. Bye bye. Endwadde ezikwata mu urinary tract system ziyitibwa urinary tract infections oba UTIs. Zikwata ensigo, ne zikwata akawago, ne zikwata n'oluseko olufulumya omusulo. UTIs zino kyeki zireetebwa akawuka kayitibwa E. coli, Escherichia coli. Kano kabeera ku surfaces enkyafu kasobola okuyita mu kwegatta singa weegatta n'omuntu akayina. Ekisookera ddala urinary tract infections zireeta okulumizibwa ng'ofuuyisa omusulo. Kireeta okufuna okulumizibwa mu ndira. Abantu abasinga balumizibwa omugongo olwa UTIs zino. Obulwadde buno bwa UTI bw'otabujjanjaba busobola okukuleetera okwonoona nerves ez'ebitundu ebyekyama ne sensation yaabyo neefa ate busobola okwonoona ensigo n'osanga ng'ensigo zo tezikyasobola